okunyweza buwangwa obulombolombo bwaffe n'empisa nga omusomo guno gwe tugenda okubeera nagwo gw'okuna mu misomo egiteekeddwa mu mbeera eno. Abataka abakulu b'obusolya bakizuula era n'ensi n'ekizuula nti twafuna okusoomoozebwa mu buwangwa bwaffe obwaseeseetuka olw'embeera etugenze kuyitamu nga Buganda. Kusooka kwa byonna twafuna abafuzi b'amatwale baatuuka wano ne batuteekamuko omutolonkano olw'okuba baali balina bye baagala okuyisaawo. Era mujja kuwulira bingi bikwatagana n'obuwangwa bwaffe, obulombolombo bwaffe, empisa zaffe, ezimu nga baazisiiga enziru bagamba nti ezo empisa zireka ziriraana sitaani. Embeera eyo teyaleka bulungi bantu baffe bano Abaganda be tulina wano. Era ojja kwesiŋŋana bangi ng'empisa zigenze zitagalalamu. Kakati omulamwa gw'omwaka guno guli ku obusika musingi gwa obusika mu Buganda musingi gwa buntu. Obusika busiŋŋaanibwa mu mpisa yaffe ey'olumbe nga twabya olumbe. Era obusika twagala okuba nti omusomo guno gunaagenda okugwe nga tuggyeeyo obuntubulamu obuli okuba nti tunoonya omusika era obuva mu kuba nti omusika agenda okubeerawo alungamye banne. Tufuna okutambuza olumbe okusobola okufuna omusika mu mbeera eyo wabeerayo obuntubulamu okubeerawo. Kuba tukuŋŋaanya abantu bonna abakola ku musomo gugendera okunoonya omusika okuva mu nnyumba, okuva mu mpya, okuva mu nnyiriri, etutambula okuyita mu bakulu abo bonna okutuuka waggulu kasolya ne tulyoka tufuna omusika. Omusika oyo nga yajja okukkirizibwamu abantu bano bonna eka. N'olwekyo bwe tuba tuteekateeka embeera eno mubeeramu okwebuuza ku bakulu, mubeeramu okwebuuza ku bannaffe bonna abali wano okulaba nti omusika ono agenda okujja ajja kuba nti akkirizibwamu. Ate oluvannyuma era bw'aba azibwako wali wabeerawo okubuulirira okubeerawo, wabeerawo okwagaliza ebirungi, n'oluvannyuma n'atandika okukola omulimu ogwo ogw'obusika ng'alaga obuntubulamu eri bantu banne. Ennaku zino mulabye ebibadde bibaawo nti ate abantu abasika abadde bateekebwako bafuuka bannakyemalira. Olumu abamu ne bagoba ne bannaabwe mu mayumba babakuba. Naye ng'embeera obuwangwa bwaffe bulina ebirungi bye twagala okulabika nti bulayo tujjayo abantu basobole okuba nti bagenda nabyo. N'olw'ensonga eyo tukuŋŋaanyizza bannaffe bangi. Omusomo guno ogujja okubeera gugenda kusomesa 27 Ogwokutaano guno ogujja mwezi gw'ekkumi 2023. Tukuŋŋaanyizza bannaffe bangi bajje mu Lubiri tusobole okusoma n'okwesomesa olungaso. Tujja kubanga tubeera ne bannabyabuwangwa, tujja kuba ne bannaddiini, tujja kuba n'aba gavumenti ya wakati okulaba nti ensonga eno ey'obusika n'obuntubulamu evaayo bulungi. Era n'olw'ensonga eyo Ssaabalabirizi wa Uganda bwe tajja lutumira omwana ajja kujja ku lunaku olwo ayere mujulizi era yajja okuggulawo omusomo guno. Katikkiro wa Buganda Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga ajja kuwa omusomo mulamwa guno omukulu obusika mu Buganda musingi gwa buntubulamu. Era anaasubwa okumuwuliriza ajja kuba nga osubiddwa nnyo. Tujja kufuna okusomesa ku kusumika n'okusumikira. Kamwa koogera nze omu ku bajja okusomesa. Tujja kufuna ne Reverend Alex Kabogoza naye ab'omu Church of Uganda naye ajja kuba nga atusomesa ku musomo. Ate tujja kufuna omukungu Lubega Sebende gwemumanyi obulungi ajja kukubiriza ebinaava mu musomo guno. Tujja kuba era tufuna abanaasomesa ebyobusika nga mwabo omujja okuva ne Administrator General owa gavumenti ya wakati.
tujja kufuna abajja okusomesa okuva ku ddiini ey'obusiraamu ku ngabana y'ebyobusika, era tujja kufuna ne Reverend Father Kiibi abeere naye ng'akubiriza ekiseera kino. Tubakubiriza okujja abangi mu musomo guno, kubanga ebigenda okuvaamu byebyo bye twagala okuba nti bwe tunaabanga tukola okusomeka n'okusomekera bibeere nga bikolebwa bwonna nga biwandiikiddwa bulungi. Kale n'ebirowoozo byammwe tusuubira byakuba byajja. Mwebale nnyo mubaleddewo okukubiriza Ssaabasajja Kabaka awangaale naye bannaffe abalala bajja nga muteekateeka omusomo okukwata ku nnono. Okusooka byonna njagala okubeebaza olw'okuvaayo n'enteekateeka eno ey'emisomo egirugirirwamu okuluŋŋamya ensi yaffe. Tukimanyi bulungi nti okuva edda n'edda ensi eteekebwateekebwa, ensi bw'etateekebwateekebwa ekivaamu kuwaba. N'olwekyo omusomo nga guno ekigendererwa kyabwe ekikulu kuddawo okuteekateeka abantu baffe basobole okutambula nga batambulira mu nnyingo ezo ezazimbirwako ensi yaffe. Okusomesa ndowooza gwe mulimu ogusinga obukadde mu nsi mugufirimu ate gy'obuvunaanyizibwa ennyo mu nsi muno. Mwe tuyita okuteekateeka abantu mu bintu byonna bye twandiyagadde bakole, oba mirimu, oba mpisa, oba buwangwa nga kyetuliko olwaleero. Tukkiriziganya nti Buganda nsi erina emisingi kwe yazimbirwa. Emisingi gino giwaniriddwa bajjajjaffe bano ab'obusolya. N'olwekyo bwe bavaayo ne bakola enteekateeka okumanyisa emigi gye giddirira emisingi enseno kwe yazimbirwa, tulowooza nga kintu kya nsonga era kya mulamwa kikulu nnyo. Tugamba bato naye n'abakulu bangi ku ffe tetukyamanyi bintu bwe bitambula. N'olwekyo ndowooza nti bajjajja enteekateeka eno nnungi nnyo okuzzaayo abantu ku ŋŋambo bwe baasibirwa, okubategeeza biki ensi bw'eteekeddwa okutambula. Tukkiriziganya nti bingi nnyo ebiwabi mu nsi muno, naye abamu ku ffe abakuzeemu bwe tuddayo okutunuulira ate gye twava n'ensonga lwaki tulinga bwe tuli, olabira ddala nga aliwo obwetaavu okunnyikiza n'emitendera oba emigi gy'egiriwo kati, oba oli awo giddeyo okutambula nga bwe twakola nga bwe twatambuzibwa. Edda amasomo abantu tebasoma nnyo mu masomo gano gaffe ga bizimbe byakalina bye tulina olwaleero, naye basomesebwa eby'ensonga nga bayita mu mpya zaffe, mu maka gaffe gye tubeera, mu b'eŋŋanda zaffe n'abantu be twakulanga nabo. Nekitusobozesa okuba nga tulina emiramwa gye tutambulirako egigenze giwawaguka ne giva abantu gye bagenze bawawagulwako ensi n'ewaba. Olwekyo bajjajja njagala kubeebaza okuteekateeka omusomo olw'okuba ndowooza nti kujja kujjayo ebintu ebikulu ennyo nga bwayogedde ku mulamwa kuga nti okusika mu Buganda kusimbibwa omuntu bulamu. Teri ku ffe yandiyagadde kusikirwa kisasala oba yandiyagadde kusikirwa muntu atali muntu mulamu. Okusikirwa si kyakyeyagalira, ate tukitunuulira ku mitendera gyonna. Bw'oba omuntu yenna omukulu wandiyagadde omuntu gw'ogenda okuleka mu bintu by'obufuzi, aba omuntu obuvunaanyizibwa n'alabirira abantu b'olabirira nga muntu mulamu. Bw'oba bwasigaddewo wandiyagadde omuntu agenda okudda mu bigere by'omuntu akulabirira nga muntu mulamu. Naye ebintu ebyo olw'okuba amasomero gali genjogeddeko agafa agedda agatali gano mazimba gakalina gagenda gasese katukeera bukeezi omuntu yenna n'afuuka omusika, mulaba abatunze ebintu babonyabonya bannaabwe, naye nga kiva mu kuba nga tebateekebwateekebwa oba tebateekeddwateekeddwa bulungi. N'olwekyo bajjajja mbeebaza kakasiza ddala ng'enteekateeka eyo ejja kuyamba nnyo okuddamu okuguula n'okutereeza emisingi eggwanga lyaffe n'ensi yaffe Uganda kwetambulira. Omulamwa gw'obusika bwe bunaatereezebwa bulungi n'ebirala bingi bijja kutereera mu nzirukanya y'ensi yaffe Uganda. Ayi Katonda kumakabaka. Nina essanyu lingi okulaba okwolesebwa okuli mu bajjajjaffe abakulu ab'obusolya
eriffe abavubuka mu Buganda abeeteekateeka okutwala obuvunaanyizibwa obw'abakitaffe mu mpya zaffe. N'olwekyo olunaku olwaleero nga tutunuulira obusika mu Buganda nga bwe buli omusingi gw'obuntubulamu, nze nno nkubiriza abavubuka ffenna gye tuli tujje tusobole okuyiga ebintu bino ng'obudde bukyali, kubanga abamu ku ffe abali eyo tetwafuna mukisa kulaba ku bakitaffe nga batwala obuvunaanyizibwa, tetufunye mukisa mu mpya zaffe sizina nga Gutegekeddwa kumanya bintu bino. Ate era ebintu bino teri ssomero gye tugenda bisala nga tuwandiike ate tusobole obiyiga. Kati nno omukisa bwe guti tegulabikalabika. N'olwekyo omuntu yenna ng'olina ekifundikwa oyinza okuba kati wakifuna dda ng'okyali muto nga tomanyi na buvunaanyizibwawo. Omuntu yenna ng'okimanyi olina abaana abeetaaga okuteekateeka, abaana bo tebandisubiddwa mukisa guno kusoma. Ate era waliwo ekizibu nnyo kye bataagala kumanya oba ketuganye okumanyiira. Ekibuuzo, olifa? Kati bw'oba olifa, kikulu nnyo okulaba enteekateeka gy'ogenda okusigala ku nsi eno, enteekateeka yaabyo bitambula bitya. Kuba Buganda weeri, Buganda ejja kubaawo, fena tujja girekawo. Naye ennono eno ey'okulaba nga tutambulira mu busika, tuteekateeka obusika, omukolo gutambula bulungi, nnono nkulu nnyo mu Buganda. Era abafuuka mwenna mu Buganda mwandibadde olunaku olwokutaano nga 27 zigenda okuwera essaawa 2 nga tuli mu Lubiri e Mengo okusobola okumanya ebintu bino, kubanga teri walala gy'ogenda bisanga okuggyako mu Lubiri nga 27. Ssaabasajja Kabaka awangaale. Nga ssentebe w'enteekateeka ez'omusomo guno 2023, nsaba okutegeeza Buganda bwonna nti enteekateeka bwetuli tuziggyeekawo akawuwo, kubanga ebintu byonna ebyetaagisa okukola omusomo tumaze okubiteekateeka, era nga mu kiseera kino tulindirira abazzukulu okulaba nga bajja bungi mu Lubiri okuganyulwa mu ebyo bajjajja abataka abakulu b'obusobola bateeseteese. Nga nkubiriza wayogedde n'Oweekitiibwa Minisita, omusomo guno gugendereddwamu okuddamu okwagazisa abazzukulu baffe obuwangwa bwabwe, okuddamu okusibusa obuntubulamu bwe tulabanga bajjajja obugenze busereba mu nsi yaffe, ate n'okunyweza ebyobusika bwaffe. N'olwekyo naye nga ssentebe njaga kukoowoola abazzukulu baffe bonna gye bali, abo abayikiddwa mu bika, abalina obuvunaanyizibwa mu bika byaffe eby'enjawulo, ku mitendera egy'enjawulo, oli wa Ssiga, oli wa Lunyiriri, oli wa Mutuba, oba oli muzzukulu buzzukulu, mwenna omusomo guno gubakwatako, kubanga tukizudde nti ebintu bingi bizze bifa, ate n'endooliso zeeyongedde nnyo mu bika byaffe nga ziva ku butateekebwateekebwa bulungi ebyobusika. Nga minisita bw'agambye olifa, fena tujja kufa, naye wonooba ofudde kiki ebintu byo binaakwatibwa bitya? N'olwekyo twagala tugabane ku mateeka gafuga eggwanga lino kuva mu gavumenti eyawakati, googera ki ku byobusika, enzikiriza ze tulimu ez'enjawulo, omulisyalyalo n'endala zoogera ki ku byobusika, ate ebyobuwangwa byaffe byogera ki ku byobusika. Tunaagenda okuva mu Lubiri nga ffenna tulina bwe tukkaanyiriza okutambuliza ensonga zino. Naye nekyo nsaba okukibategeeza, kira bajjajja mu ngeri enjawulo bateeseteesewo akatabo akagenda okubeera akalambika omukolo guno ogw'okusumika n'okusumikira, nga wonna mu Buganda wabeera omukolo ogwo, wabeerawo akatabo ako akasobola okulungamya abazzukulu baffe engeri gye bakolamu omukolo ogwo. Akatabo kagenda kubeerawo mu Lubiri ku olwo nga 50 zokka ez'ensimbi. Ate tujja kubawo ne kalenda eteekeddwa abataka abakulu ab'obusolya, nayo gye tulowooza nti buli muzzukulu anaabazze ajja kubanga afuna omukisa okugitwala ku nsimbi ensaamusaamu. Omusomo gwo gwa mitwalo 2 gyokka, buli muntu asobola okufuna kaadi wano ku Bulange e Mengo awatuukirwa abagenyi, oba mu Lubiri nga mu mulyango wajja kubeerawo kaadi zeezo, omuntu yenna asobola okuzifuna ayingire. Njagala kubaagaliza ekiseera ekirungi. Ssaabasajja Kabaka